نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أوصيكم وإياي بتقوى الله ومراقبته في كل تصرفاتنا وسلوكنا واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم تندمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد kukujukiza wenatuuliriza nga naffe tetujjaamu ekisookera ddala okwogeranga ku Allah tabaraka wa taala okumutenderezanga mu Luwarabu kiyitibwa dhikirullah kwogera ku Allah kutenderezanga Allah. Mu mateeka agalalikwa ku bakkiriza eryokwogera ku Allah limu kugo yadde lyerimu ku mateeka agagayaliriddwa ebitagambika. Aya mpitirivu ezirambika obwetteeka bw'okwogeranga ku Allah. Mu suratul A'la Allah agitandikaga nti sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih tenderezanga olutenderezo lwa subhanallah. Sabbih isma rabbikal a'la tenderezanga erinnya ly'owekitiibwa Allah omulezi wo owa waggulu. Mu aya yalla tulagidde kumutenderezanga. Mu suratu Nasr jiyite idha jaa nasrullah Allah gati fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Tenderezanga bulijjo amatendo g'omulezi wo Allah wastaghfiruhu ate omusabenga okusonyiwa. Ne sura endala mpitirivu mu jjuzu ndoza yabiringa mu 7 Allah zatandika ne yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Endala nesitandika ne sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Genda mu aya yanamwe mu suratul Ahzab entandikwa yaayo yentandikwa ya aya era aliko okusiiba. Suratul Ahzab aya yanamwe ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Abange mwenna bakakasa nti ddala muli bakkiriza ne guno gumu ku mirimu egibalalikiddwako
udhkurullaha mwogerenga ku Allah mutenderezenga Allah dhikran kathira olutenderezanga lungi. Ne aya endala nyingi wensinziira nkujjukize nga nejjukiza twejjemu obugayaavu tuzuukuke naddala ku ibaada ey'okwogeranga ku Allah tabaraka wa taala ey'okumutenderezanga. Eyina ebyenkizo zikirullah, ibaada eyina ebyenkizo ku ibaada ezisigadde. Ekimu ku byeyina ibaada ezisigadde kyezitalina ye ibaada yokka etaliiko muwendo mulambike. Ibaada nyingi, swala ziri 5 gwe kakakutana n'ofunayo ey'omukaaga bibyo. Ibadati nyingi zirina omuwendo gwazo. Mu mwaka omulamba tusibamu omwezi gumu. Hijja ey'obwetteeka mu buwangazi bw'omuntu eryemu. Ate bakakube kuwaayo mu suratul Furqan leza peji eddirira ensembayo wansaawo bwe yali Allah alambika empayo y'abakkiriza yaga nti walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Tebeemalaako bwemazi ate tebawaayo kitono, bali wakati awo. Nga ne kuno era Allah still atuwadde ekigero ibaada etaliiko muwendo Allah gye yalagira ekolebwe mu bungi nga takuwadde muwendo. Dhikirullah, kwogera ku Allah. Kankuzeemu aya eyanamwe mu suratul Ahzab wetubadde Allah ganti ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Abange mwenna bakakasa nti mwe bakkiriza Allah mumutenderezenga olutenderezanga lungi, tatuwadde muwendo. Mu suratul Ahzab era aya ndoza yasatunga mu 7 mbaserabidde Allah yannyonnyola bingi ebikwata ku bakkiriza bitendo byabwe. Naye mu byo bwe yali awunzika eri wansi yaga nti wadhakirina Allaha kathira, batendereza Allah mu bungi. Abaami wadhakirati n'abakyala. Kyetunoonyaayo okwogera ku Allah ye ibaada etaliiko muwendo. Ibaada ezisigadde zonna zatulambikirwa emiwendo. Mu suratul Jumu'a ekitundu kiri ekisembayo Allah ganti wa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha kathira, Allah mumutenderezenga olutenderezanga lungi era tatuwadde muwendo. So mu byenkizo kigambo kwogera ku Allah bye kiyina, ibaada y'okutendereza Allah byerina ye ibaada yokka etaliiko muwendo. Obudde bwonna tebuba bwa kusaala, ennaku zonna teziba za kusiiba. Ennaku za hijja zimanyiddwa. Kati ibaada zonna mu biseera byazo ebyenjawulo, okuva ku subuhi okutuuka ku dhuhuri waliwo essaawa kumpi nga 6, okuva ku dhuhuri okutuuka ku asiri waliwo obudde essaawa kumpi nga 4-3. Ramadan okuva ku yagwa okutuuka ku ndala emyezi 10 kumpi n'okusoba. Wakati wa ibaadaati ezo zonna ekisigala kigatta omukkiriza ku Allah kumwogerako. Okuva ku subuhi okutuusa ku dhuhuri ekisigala kigatta ku Allah dhikirullah. Okuva ku Ramadhan okutuuka ku Ramadhan ekigatta ku Allah dhikirullah. N'obudde bwonna obutalina mu ibaada ya bwatteeka nambike ey'obwetteeka ebeeriwo dhikirullah. Ye ibaada etalina budde, si ya kumakya si ya lwaggulo, ya bulamu bwonna. So nga ibaada tezisigadde zirina ebiseera byazo ebyenjawulo. Mbalamira neeramira Allah tumutenderezenga jalla jalaaluhu.
okwogera ku Allah kulina ebirungi biyitirivu, ebirungi ntoko. Zikirullah, omuntu bwe yenywereza ku kwogera ku Allah afuna ebirungi tebigambika. Ekimu ku byo ayogerwako Allah, omutendereza Allah, ne Allah amwogerako muzimalayika. Allah ayogera ku mutendereza we olwogero olumuwaana waggulu gyali Allah. Mu aya 152 suratul Baqara yemu ku aya eziraga obwetteeka bw'okwogera ku Allah, yemu ku aya eziraga obwetteeka bwa zikirullah. Allah nti fadhkuruni azkurukum, munjogerengako nange nja boogerangako eno gyendi. Allah akwogereko. Aye ekisooka tulaga obwetteeka bw'okwogera ku Allah. Ekyokubiri ne tulagira n'ekimu ku birungi bye tunaafuna bwe tuneekwata kwogera ku Allah, kyekiriwa Allah kutwogerako. Fadhkuruni adhkurukum, munjogerengako nange nja kuboogerako. Ye aya yana mwesatu mu suratul Ahzab. Allah gati huwa alladhi yusalli alaykum, Allah wekitiibwa wakubawaaniranga zimalayika bwe munenywereza ku kumwogerako kwabalagidde mu aya yana mwemu. Wa malaikatuhu, oluvannyuma lwa Allah bawaanira zimalayika, malayika za kubasabiranga. Ndoza kyekirungi ekyokubiri, oluvannyuma lw'okufuna omukisa Allah akwogereko mu byonoofuna ogenda kusabirwa ne zimalayika wakati mu kwenywereza n'okwekwata ku kwogeranga kw'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mu hadithi al-Qudusi Allah w'ekitiibwa naga nti man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, yenna njogerako mu mutima gwe, dhakartuhu fi nafsi, nange mwogerako. Waman dhakarani fi mala'in, yenna njogererako mbanne, dhakartuhu fi mala'in khairin minhum, mwogerako mu basinga ebbeeyi kwabo banjogereddemu. Mbirungi bye tunaafuna bwe tuneekwata ku kwogeranga ku Allah, tugenda kufuna okwogerwako Allah nga Allah yakwogerako. Tugenda kufuna okuwaanwanga Allah. Tukkiriziganye nze naawe ku duniya taliyo atayagala kumuwaana. N'omwana omuto bw'oba kulina ky'onoomutuma omala kuwaana muwaane bw'aba akyali muto era afundikira abireese. Bwe gutuuka wakati w'abafumbo ababiri, bufumbo butaliimu mukyala kuwaana bba yadde ne byakuwaana oluusi nawe okakasa nti si bituufu. Bufumbo butaliimu mwami kuwaana mukyala we tebutambula, ntambula yaabo teba nnambulukufu. Mukyala akuwaana n'owulira nga n'akatuyo kajja. Zakaliya mbasajja babalagavu simanyi akwenkana n'osika ekitogi nga naawe ennyindo ogimanyi gyeva ne gyekoma. Kyakyawe nazikubunye naye nga yakkakasa nti mbabalagavu. Oli ogwo teri atayagala kuwaanwa. Bwe gutuuka ku baami bali muteeko gwabwe, ate bba abakyala ndooza ne batusingako. Mukyala nga yenna atunula nga bw'atunula naye ayagala yeera ebigambo ebimulaga nti yeye yenna lulungi mu Uganda, yenna lulungi w'e Bukwiri, nawulira nga ddala yafumbirwa. Bino ebyotuwaana ku duniya wakati w'abantu n'abantu byakiyita mu lujja, byakiyaaye. Owekitiibwa Allah ndowooza yajja okuwaana omuntu ebituufu. Kaffe olwaliro gwe babadde bawaananga omuvubuka wayita emyaka 3 gokka, swekisi n'etandika okwefunya. Ajati eyali omuwala omuto myaka 18 nga munyirivu mulungi, mwaye emyaka 15, ebbeere n'alinnyulula nga bunnyuluzi ng'ayambala alijje no mu kiwato. Najjayo lijje terigendera mwafu peti. Litabula nva na chai, natabula ligoberera jjiiko.
owekitiibwa Allah yajja otuwaana ebituufu bino eby'edduniya. Gavumenti leero ekuwaana enkya ne bakuleetera ku mpingu mu kkooti y'amagye. Abadde akuwaana yennyini aga nti bamukwate. Ajja otuwaana ebituufu Allah tabaraka wa taala. Twetaaga ki? Allah kumutenderezanga. Olwaleero His Excellency nabako watudde nayogera ku linnya lyo. Aba alina gy'alaga agenda hoyima n'ayimiriramu awo. Nabuuza nti Jamiru Ssemakula yaliwa? Ekyalo kyonna kibuuza Jamiru bulijjo mumanyiganye. Okuva ku olwo musajja munene Pulezidenti kwogerako. Teri yayinza kwenkana bunene muntu Allah gwayogeddeko. Kyeweetaaga kya layisi dhikirullah, Allah kumwogerako tabaraka wa taala. Nkakasa bulungi nnyo nti Allah ow'ekitiibwa mu kumutenderezanga olutenderezo olw'obuvunaanyizibwa tayinza kwogerako nga tannatunula mu buzibu bwo. Tumutenderezenga ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Mu birungi bye tunaafuna ekyokubiri, Allah yanukula edduwa, okusaba, okuwanjaga kwa yenna awangalidde mu bulamu obumutendereza. Bw'abaako n'embeera yonna emukutte, bw'awanika emikono Allah yanukula. Nabbi Yunusu alayhi salaamu n'akatyabagako okumirwa ekyennyanja gwali mutawaana ddala, abasinga gwe tutannatuukako. Ogwamuwaliriza okwekuba mu ttooki alabe nsobi ki gye yakoze. Oluvannyuma yateekayo okuwanjaga kweri ow'ekitiibwa Allah. Mu suratu Safaat aya 142 Allah gati falawula annahu kaana minal musabbihin, singa teyali mbaatenderezanga Allah nga tannafuna mutawaana ogwo, la labitha fi batunihi, Allah teyandimwanukudde kumujja mu lubuto lwa kyennyanja, yandimuleseemu ila yaumi yub'athun, okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Allah kwayisiza okumwanukula kwali kutendereza Allah kuli ng'embeera embi eyo tennamutuukako. Abange Allah tumwogerengako, tumutenderezenga. Wakati mitawana gye tuwangaliramu ndowooza kimu ku bye twetaaga omuntu lwagenda okusaba Allah amwanukule. Kyekigambo Nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yasibirira Ibn Abbas yamuga nti ya ghulam, muvubuka, ta'arrafillaha fi rrakha ya'rifka fi shiddati, wekumire kumpi nnyo ne Allah mu mbeera ye y'emirembe. Ya'rifka fi shiddati, Allah tagenda kuleka mu buzibu bwonna. Okwekumira okumpi ne Allah mu mbeera y'emirembe, Allah kwekumira ku kumwogerako. Bannanga Allah tumutenderezenga, tumwogerengako. Allah lwagenda okutwanukula tabaraka wa taala. Kakeswa kano twabadde Mbale weekend ewedde ne Sheikh Mugendera somesa wange, naye bwe yabadde atandika okusomesa kwe era nze nasoose, twabadde babiri, n'atuggyirayo kissa ya Imam Ahmad enzaalwa ya Baghdad era gye yawangaliranga ebbanga lyonna. Eyayina omwalimu gwe yawulizanga gye yamuwulizanga, najja aleeta enniya lumu agenda asomeko ku mwalimu oyo, era n'asiba engugu ye n'ayolekera. Agenda okutuuka ku muzikiti we yali amanyi omwalimu wasomeseza, okubuuza abawangalyawo ne banga nti omwalimu yasenguka dda, yagenda, takyaliwo. Yabasaba asuleko mu masjidi enkyala be bizinila kiki Allah kyamuddizaako. Imamu Ahmad baali bo tebamumanyi, yadde erinnya baali baliwulira. Ne banga Sseruganda emirundi gye batubbye wano mu muzikiti tetuyinza kukkiriza muntu n'omu kusula mu muzikiti, fuluma. Imamu ne bamufulumya, naye yalira ku lubalaza ebweru. Aba yeebase ebweru, omwazinyi n'ajjanga nti ne wano wennyini vaawo, batubbye emirundi egiwera, vaawo.
wabbali w'omuzikiti bwe wali omuvubuka omusisi wa chapati eyalengera imaamu nga bakutte ku kanzu bawalula va wano yawummuza chapati zajja abuuza omusajja ono kyowaye buzibu ki imaamu nawe nti obwetaavu badde bwakusulako wano oluvannyuma lw'omusomesa gwe mbadde najjiridde obutamusanga enkyandabe Allah kyananzirizaako nange nti bwe guba nga ekizibu kyo kyakusula jangu wali katebe wenkolera katebe kaba kasitoma otuulaawo bwe nnannyuka tujja genda osula ewange imaamu ng'atula katebe kaba kasitoma bamuvubuka asika chapati ne buli lukanda omuvubuka mu kukanda chapati ze yazikandiranga ku kutenderezanga Allah imaamu kyamuyitirira kabuuza omuvubuka nti naye bino ebigambo by'oddiŋŋana wali obifunyemu kalungi ki kyekyatututteyo omuvubuka agamba imaamu nti siina nga Allah ayisiza ku bigambo bino siina kye nali nsabye Allah n'atannyanukula siina kye nali musabye n'atannyanukula okujjako edduwa ekyali egi Allah gy'atannannyanukula nsaba Allah tanzijululanga okujjako nga ndaze ku Imaamu Ahmad kyenjagaddemu bagendeeko oluvannyuma ne Imaamu Ahmad nga batuuse ekamunyumiza byonna yamweyanjulira nti ekituufu nze Ahmad ibn Hanbal naye okutendereza ku Allah kwanzije waffe Baghdad okutendereza ku Allah kwe kwangobeza masjidi okutendereza ku Allah kwe kwangobeza ne ku lubalaza okutendereza ku Allah paka wo mu nyumba waka ekyatututteyo Allah yanukula omutendereza we bw'aba akunembera yonna emukutte twenywereze nnyo kukwogeranga ku Allah tabaraka wa ta'ala bwe tuba bakulambika birungi biri mu kwogera ku Allah tetuyinza bimalayo Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi mu kitabo kye kiyitibwa Madariju Salikin yalambika ebirungi by'okwogera ku Allah bigenda mu 7 na bwe gutyo kiriza tukubire nakukakasa nti mu ibada zonna teriyo ibada nkulu ya muwendo yenkana kwogera ku Allah kyenjagala omanye Allah ekimulaalisa ibadaati zonna ezisigadde ekyagendererwa ekikulu Allah kumwogerako na kumutenderezanga bw'oba wakulowooza ku kusaala esswala yennyini bw'ogiteekako ebirowoozo yonna ejjudde dhikirullah yonna ejjudde kwogera ku Allah omukolo gwa hijja gwonna gwetodoolera ku dhikirullah akatono ennyo okuzaayo ku swala Musa alayhi salaam lwasinkana Allah olwasookera ddala ku lusozi ddoboozi nga Musa limuyise atuuse we yabadde alabanga omuliro ddoboozi lyamweyanjulira nga Allah nga nti innani ana Allah akuyise nze Allah la ilaha illa ana fa'budni kyetwayagadde kyekiddako wa aqimis salata lidhikiri yimirizanga wessala n'ekigendererwa ky'okuntenderezanga omulamu mu ibada zonna ezisigadde dhikirullah Allah kumwogerako mu suratul ankabut aya 45 Allah agitandikaga nti utulu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis sala Allah jiwunzikaga nti wala dhikirullahi akbar mu ibada zonna ey'okutenderezanga Allah yesinga obudde tetuyina twanditambulidde kwogera ku Allah kokka nekkiriza tukomyawo wabula buli lwowulira nga kigambo kwogera ku Allah ebintu bibeere bibiri ebikujjanga mu magezi dhikirullah okutendereza Allah kwe kuliwa ekisookera ddala kusoma Qur'ani mu mannya ga Qur'ani eyitibwa adhikiri lwe lutendereza olusookera ddala ku yenna n'atendereza Allah mu nsobi z'abasinga obungi mu butuufu kwe kuwangaala emyaka egituuse gy'oyina nga Qur'ani togyebanjiriza kugisoma atudde wano atuwuliriza muli gwe bw'opimapima emyaka 42 gy'oyina ne Qur'ani ya myaka 42
abasinga tuli mu mbeera ya bulyazaamaanyi kale twandibadde Qur'ani tetumanyi kugisoma naye nga waliwo enteekateeka ezigyeyigiriza ezo nazo abasinga tewali. Omukyalo omukulu oba omusajja omukulu Qur'ani n'essula 14 afunamu essula ze 2 era n'aba musanyufu nnyo mu mativu mu ssiimu nyinamu essula zange sura ze 2 okukakasa nti sura ze nazitumira ddala n'amannya agage nyinamu izaaja ne tabbati sura ze okukakasa nti sura ze n'ensoma ng'azisomera nsoma ye sura ze. Nsaba wenna tuuliza ow'essuula zo mu butuufu swalako mu kujjumbira okusaala ku subuhi nojja n'izaaja era akesooka n'oleta tabbati ku yookubiri ku dhuhuri n'okomyawo ezo 2 tabbati izaaja ku asiri tabbati izaaja magaribi tabbati izaaja ishai tabbati izaaja n'enkya n'osalira ewiiki n'okwata omwezi n'omwaka tabbati izaaja ssuula zo. Endala zaani bwe tuba bakwogera ku Allah twebanja okusoma Qur'ani. Manyidde ddala bulungi nti owena ajja kuga nti feno tetulina ludalasa ya Qur'ani neegi ate baseeka bali wala. Ani gwe balagirira eddagala ly'ekufuuyira ebijanjaalo nga liri ku Container Village naga nti liri wala. Wali omuwuliddeyo? Eryo ddyo omuntu yeepakira n'agenda nnyo omusomesa wa Qur'ani yembwa aba wala. Banange Qur'ani eyo ekuvunaanwa ebintu 4 nga sinnabikuwa ffenna egenda tubuuzibwako mu suratu Zukhruf aya ya 4 Allah gati wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Qur'ani yesenga dhikiri kubuulirira gwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa liqaumika na kubuli yenna aliyingira mu busiraamu wa sawfa tus'alun yenna anajja mu maaso ga Allah jajjibuuzibwako. Tuyimiriremu ddala Allah bwakutwalira wanaaja ati Qur'ani ogiyitako Allah bwakujjululira wano Qur'ani n'ebibuuzo ku yo 4 oyitawo. Ekibuuzo kisookera ddala ensoma muntu asobola okusomera suratul Fatiha neekubula. Tuli bagaavu mu kusoma eddiini abasinga obungi kyekituufu obudde tetulina mu mbeera yeeyo yennyini oli alabira ddala nga ddalasa ziri wala. Weewunye nga mu kunoonya ssente ne baba mugamba nti ziri Sudaani. Mu kunoonya ssente waliwo gwe batazaala eno nga tuli Kyankwanzi muno mulimu gwe bazaala Iganga ng'eno yajja kunoonya ssente. Omuntu lwaligenda okusoma Qur'ani nga twetaaganya abalimisa mulimisa nga yazze wazze tumuwa obudde tubulidde obudde obusoma Qur'ani ampuliriza. Simanyi nteekateeka zo bwe zisoma naye oba Qur'ani otegese gisomera mu kabbuli oba ye obudde ndowooza oliba obulina. Abamu mwana wange Qur'ani edda omufu bwe yafanga twamaakinga ng'ennaku ko yafiira ne tulombanga edduwa yadde eri abakyaziromba. Mu mukolo gw'edduwa ogwo tubaamu n'olusoma lwa Qur'ani olw'ekikungo nga Qur'ani yetufunikira tugenda giweereza abagenzi lisiti buli muntu gye yazze nayo buli muntu ajja n'abafuube ne tugamba nohudi thawaba ma qara'nahu tuweereza empeera z'olusoma luno lwonna lwe tusomye ila arwahi eri emyoyo gy'abagenzi bano wammanga. Haji Idris al-Fatiha amina bismillahir rahmanir rahim. Oba oli wabazirombako wano sagala gamba bakyaziromba bamubaawo sibamanyi abayi Qur'ani nawe olinze bakuweereza empeerezi lwaki togenze nayo. Bali Qur'ani tugisome ekubanja 4 ekisooka ensoma kyakubiri amakulu
Bitegeza ki byosoma suratul Fatiha musazo ow'eswala 5 buli lunaku agisoma emirundi 17. Daba bw'ogisoma emirundi 17 nga tomanyi makulu ga aya 7. Nga ku dunia tuyize bingi. Ebintu tuyize bingi ya Rabbi. Ku dunia wano bye tuwadde obudde ne bitatuyamba bitutta obudde bwaffe. Bitutta obudde bwaffe. Omuntu asobola okufuna obudde obulaba firimu. Era n'aba n'omutuumu gwo gwa firimu omukebe nga guli awo mulambeeka. Firimu. Kati firimu omusajja mwabukira n'ava waggulu ku kizime n'agwa eri wansi. Gwe no nosanyukayo nga nti oye firimu story. Naawe buuka. Byennyini byolabira ddala nga bakulimba. Obudde tubufuna. Omuntu bw'agula essimu empya afuna agimuyigiriza. Era n'abiwa obudde. Qur'ani yaddi haji hijja wajimala era obusiraamu bwagala nnyo. Qur'ani yaddi ya mukabbuli. Haji ati Qur'ani otegese gisoma ddi. Mbabbizinze gwolaba nyina gwe bagambye nti lwolife ebyo tebigenda kuddamu kutambula. Twandibadde beegendereza. Qur'ani eyo ku lunaku lw'enkomerero egenda kukubeerera ekimu ku bibiri. Bweteri kuwolereza egenda kukulumiriza. Qur'ani ekubanja bina, ensoma ekubanja amakulu, ekubanja okwebuulirira nayo kyakusatu. Si byakusoma makulu bikomaawo, oteekwa okubaako by'okyusa ng'obibuuliriddwa kuva mu Qur'ani. Wateekwa okubaawo ebikyuka mu ntegeera, mu mpangaala, mu mbeera zonna wateekwa okubaawo ebikyuka nga buli muntu lwajja asoma Qur'ani alina ebikyuka mu nzikiriza ye. Bane Qur'ani eyo kitabullah, kitabo kya Allah. Bubaka bwe gy'oli. Golowooza duniya eno tunaagifunako emirembe nga tetuwuliriza bubaka obuvudde eri yatutonda. Omwana ayinza okufuna emirembe nga tawuliriza nnyina. Omwana bw'atawuliriza muzadde duniya nemwanguyira. N'omuntu yenna tagenda kwanguyirwa duniya bw'ataawulirize bubaka kuva eri yamutonda. Nga tuwuliriza bubaka ne butetwetaaga. Aba movement ababinkivu tuwuliriza obubaka kuva eri omukulembeze w'eggwanga. Yagambye eki? Yayanukudde. Buli n'abakoye movement naffe tuwuliriza obubaka okuva eri. Alina bwe yaweerezza. Netulaba n'amawulire mwe muli agaliko enfuusi gasimanyi gataliiko. Ago ne tugeekuma butiriri buli ssaawa nnyo omuntu afuba okukakasa nti obudde bwa Qur'ani mu lunaku lwonna tewaba. N'obuzannyozannyo ku TV ne bufuna obudde bw'abakyala naddala. Maddugala nga omwana bw'agambye simanyi maddugala. N'amala eddakiika 4 ali ku maddugala simanyi maddugala. Nga n'ebirowoozo byonna gyebiri. Ekitali mu kusaana. Abaana baba beetaaga kumala kuwebasa omala beebasa nga tekannatandika. Osanga eddiro lyonna lisiriikiridde nga liringa eriri mu swala. Bali ku maddugala simanyi maddugala. Wewe oli muddugavu nga nze oli kubeeru. Ekyewunyisa nga nawe okakasiriza ddala nti kyenda baba kiyita kazannyo. Nze omuzannyo. Saagalaga nti tebyetaaga kuwa budde yadde nakyo nsobola okukyogera. Naye Qur'ani bwo obudde bwayo mu lunaku buliwa. Obudde bwa Qur'ani mu wiiki buliwa. Obudde bwa Qur'ani omwezi. Eri abakkiririza ddala nti nze byannema ekikulu muzeeyi yatugayaalirira. Yajja n'atutwala mu masomero nga siga ddiini. Muzeeyi yafa taguze kapiki gwo kalina. Lwaki nako tobivaako nti yaggayaalirira nga lebo limwavu. Nze yatugayaalirira. Abantu balina amasimu ga kuwalula buwaluzi bwayambusa bwakkiriza. Eyakoma mu pitu awo omuzeeyi teyamugayaalirira. Nabyo biveeko tugende muzeeyi nze kye yatukola.
muzeeyi era kugayalirira mu ddiini bane tuzuukuke Qur'ani eyo bw'eteekuwolereza ejja kulumiriza mwana nga bamukufa beewana obukkiriza Qur'ani oganze Qur'ani ewange esulako bwesulako kitegeeza ki ku saidi emu oba endala Qur'ani ndowooza tuba tujooza enjooge abeebasabye bakola bimanyi twebaka basinga emiryango ne weggula n'emmanju kati Qur'ani ne tuvuganya na Qur'ani eno emiryango linga avuga akapiki emmanju ga ntukomya awambye nga Qur'ani kweri haji enyiye bakalunga nti meeti erabika erina bwesikati ngeno Qur'ani yesoma nakakasa nnyo nti ye musiraamu muvundu atoba Qur'ani esulako n'abamu twagitimba mu ddiiro Qur'ani wano nutimba suratul Fatiha ayatul Kursiyu Yasini ekitundu ali mu nsonda nulabira ddala nga mubasiraamu gwe tosangika. Please Qur'ani tugisome bubaka kuva eri Allah. Abantu bafunye obudde bw'omupiira dakiika 9 si kyekyoka n'alaba omupiira nga byonna byalaba abimanyi nga na buli muzannyi amuli mu mutwe essula mwe zitali mulimu bazannyi 11 n'agenda ne katebe nako n'akassa mu mutwe katebe ebyo ebyabasinga buli wa kirabu gyawagira tuli bahuffadhi abazanyi 11 mu mutwe n'ensobi ekoleddwa mu mupiira Jamiru atayingiranga kisaawa agiraba nga nti abadde aguwa wenga wali abadde yekka abadde aguwa wenga Jamiru eno mu Qur'ani imamu nga atusaza n'atawaana mukko tusirika busirizo nga tiwandayagala naakutama eyo teri akujjukiza ne mupiira kasitowoza simanyi owoza Ferguson yasamba namba 3 kati wulira ono batabimanya abireke ebyo byabasinga tuli bulungi abantu abasinga ekyewuunyisa mwana wange abantu n'ennyimba bamu zituli mu mitwe tukyalinayo obusiddi bw'abasudde eka nimero y'okubuganga kwewebakira webakonyenyamu tetwafiirwa nnyo ng'omusiraamu yafiirwa omutamiivu kyali ayogera ebigambo oyo ng'abigamba ggwe twebakira ku kitalo yayeyaye kitalo yayeyaye kitalo yayeyaye tulo ne tukutwala abayi Qur'ani tugisome lwe lutenderezo olusookera ddala kwanaatendereza Allah tabaraka wa ta'ala olutenderezo lwokuli ebigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah ebigambo ebyo mukkiriza tabijja ku lulimi mu bigambo ebyo ebitajjibwa ku lulimi lwa mukkiriza Allah mwamujjira ekya la ilaha illa Allah okumubeerera ekirisembayo nga bulijjo ku lulimi kwebiri lwe lutendereza namba 2 oluvannyuma lwa Qur'ani abanga Allah tumwogerengako kitegeeza kwebanja kusoma Qur'ani manyidde ddala bulungi nti abasinga kubatudde wano tetumanyidde lwe twakoma gitunula mu Qur'ani oluusi nno mwana nge n'omuwalimu mwalimu asobola okukulungula omwezi nga Qur'ani tagitunuddeemu omwezi ne gugwa wali mwalimu ali bizo manyakeera nnyo mu nnimiro naddayo olweggulo n'ayokya ebisubi miskini kati ebisubi agenda obimaliza nayitira ddala eri mu mbuzi nazo nazijjayo agenda okuddaakanga wamumaakoye ojja kuwangala bwotyo paka mu kabbuli Allah gwe gwabuuza alhaakumu takathur hatta zurtumul maqabir mulabankanyiziddwa mubuliddwa obudde obusoma Qur'an lwakunoonya duniya hatta zurtumul maqabir mulijjukira kye mwali muteeka okukola nga mugenda mu kabbuli
tumutendereze ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Kyakulu njagala twejjukanyeko Allah kumwebaza, tumusiime Allah. Tuli bagayaavu mu kwebaza Allah, songa anaasinza Allah ddala olusinzo olutuufu ateekwa okwebaza Allah. Suratul Baqara ndoza 147 Allah jiwuzikaga nti washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Mwina kwebaza Allah bwe mubanga ddala gwe musinza. Bannanga Allah tumwebaze, tumusiime Allah. Ekiyinza okwewunyisa, omuntu ayinza okuwangaala obulamu bwonna nga tamanyidde ddala Allah yeebazibwa atya. Oluvannyuma lwa dhikirullah, okwogera ku Allah, bannanga okwebaza Allah tabaraka wa taala ibaada omuntu gy'asaana okulowoozaako ennyo. Nkulu nnyo okutuuka ku ddala ly'okuba nga bw'oteegendereza bw'ogayaalirira okuwebaza Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa taala, bw'oteegendereza okaafuwala. Bw'otoba mwegendereza ku kigambo kwebaza Allah tabaraka wa taala, omuntu akaafuwala. Kivulaba aya nnyingi ezoogera ku kwebazawo ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Allah awunzika avumirira bukafiiri. 52 mu suratul Baqara gye twakukoonyeddeko bwe twawadde ku kumwogerako. Allah kati fadhkuruni adhkurukum, awaddako washkuruli, munnebazenga. Wala takfurun, mwewala okaafuwala. Omuntu bw'ateebanja kwebaza Allah akaafuwala. Mu suratu Ibrahimu aya ey'omusanvu Allah kati wa ita'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum. Bwe munaakaafuwala, omuntu bw'ateekwata ku kwebaza Allah ava mu busiraamu. Mu suratu Namr ndoza aya ya 37 Sulaimaani yatunulira bingi Allah byamukolera. Qaala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Bino byonna Allah yabinkoledde, nga lwaki abinkolera? Liyabluwani, kungezesa. Aashkuru, ddala naawangaala mwebaza, am akfuru, oba naakaafuwala. Mu suratu Luqman aya 12 Allah kati walaqad atayna Luqmana al-hikma an yashkuru lillah wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi. Yenna yeebaza basumuluddewo omulyango gw'ebirungi bingi. Wa man kafara, yenna akaafuwala. Fa inna Allaha ghaniyyun hamid, Allah asigala mugagga. Suratu Dahr jite suratul insan wetandikira Allah kati inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Muntu twamunnyonnyola byonna kati yamanyi. Imma shakira, awangale nga yebaza Allah, wa imma kafura, oba wangale nga mukafiri. Bannanga Allah tusaana kumwebaza obulamu bwonna. Aneebaza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yeetaaga kusooka kuteekayo birowoozo bye ategere Allah byamukolera. Ekisooka bane Allah byatukolera tetuyinza bimanya bungi. Mu suratu Nahl aya 18 Allah kati wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim. Ne bookera ku makya kubala Allah byakolera muntu toyinza bimalayo. Inna Allaha laghafurur rahim, Allah musunyi nnyo ate wakisa. Wakati mutamwebaza talina kyayimiriza mu byatukolera mu bantu eriyinza kikola ekyo. Kamadi n'omukabira enjala ku makya n'akuwa ebbiri n'otomunyiga kigambo kyonna n'otambula butambuzi, asigala nyeenya mutonga nti nalabye abasiru simanyi yenkana ddiriisa kamulinda olulala. Ojja ozunga olweggulo nti bw'oba oyinamu ebbiri era wandintaasizza akuvuma ebigambo mutwalo.
owekitiibwa Allah wakati mbutamwebaza talina kyayimiriza mu byatukolera. Biki byatukolera? Mu suratu Nahl aya 5:3 Allah gati wama bikum min ni'matin famin Allah, buli kemulinanga akalungi mu bulamu si muntu yenna, si gavumenti, si maama, si muzadde, si baana, si honorable. Buli kemulinanga akalungi mu bulamu si bbaawo okusooka, buli kemulinanga akalungi mu bulamu si mukyalawo okusooka. Faminallah, enteekateeka Allah. Bane yenzikiriza y'abakkiriza nga tebanneebaza kitonde kyonna, basooka kwebaza Allah. Omuntu wakafuwalira kwebaza kitonde lwebaza lwateebaza Allah, ate nga basinga yempangala yaffe. Abasinga twebaza nnyo ebitonde olwebaza lwetuteebaza ani? Lwetuteebaza Allah tabaraka wa taala. Abakyala bangi bebaza nnyo babbaabwe kye batakola ku Allah. Abaami bangi bebaza nnyo bakyala baabwe kye tutakola ku Allah. Abaana bangi bebaza nnyo bazadde baabwe kye tutakola ku Allah. Abazadde bangi abakuze emyaka bebaza nnyo abaana baabwe kye batakola ku Allah. Abakulembeze bangi abebaza nnyo abantu abalonzi kye batakola ku Allah. Abakozi bangi abebaza nnyo bakama baabwe kye batakola ku Allah. Ne beerabira nti ebirungi byonna mu muntu yenna gw'oba obifunyeemu, Allah y'aba abimupaakinzeemu. Mukyala wenna eyenyumiriza mu bbaawo osaana kwebaza Allah. Eriyo omukyala eyeevuma bba, mwami yenna enyumiriza mu mukyala we yeetaaga yebaze nnyo Allah. Eriyo omwami addeeka nga n'okutyayo atyayo. Mama afisa olabika akyatunula kamnindemu. Imaamu omukwano gwange wandegeya lugi yalukonkona ng'oluliko amasannyalaze, batwalayo omukono gwagukomyawo. Abantu mubala bakuwangalira mu butawuni saa ne ziwera nnya kitundu nga taddaka aba atyayo. Bino mbyogera Allah gwatagezesa nga najja ti muvumi mulungi gwe toyinza kitegeera. Najja kyakuvuma n'akuzuukusa buba weebase tatasula ngamba gwe kati oluweebase nnyo. Kanda kusirika ng'akukyojja bukyojja. Nosituka n'ogenda mu ddiiro najja. Nze namulabako eyamma bbaawe emmere nga toyagala kukola. N'atuulawo ne balya emmere ng'atunula ati yonna ne bagimalawo. N'ayambuka engulu ewa mukulu we n'amunnyonnyola obuzibu bw'ayisemu, bwe muba mulina kamere mu nnyambe. Aba yaakakatandika ewa mukulu we ati najja essowaani n'azitwala. Gwe tebakuyiganyanga. Omwami wenna enyumiriza mu mukyalawo, Allah mwebaze. Bantu baddeka n'olingiza kadirisa ng'ettala ekyaga nga nti nfudde akyatunula. Akyatunula. Abakyala bamu n'okkuba bakuba. Kati yajja okumusa ati ng'akubaani bakubye dda. Juzi neighbor wange yakubye enduulu mu kikomera, enduulu zennyini ez'omusajja, omukazi anzita mujja munya. Era omukazi yafundikira oddangamu. Omusajja no gwe bakuba. Omuzadde yenyumiriza mu baana, twebaze Allah. Omwana gwe takufukirangako mutawaana. Omwana bakuyita ne ku mulimu n'ovaayo, sooka okomeweeka. Vubuka omu yasiba kitaawe yajja navubukiramu obubbi. Olulala olwasembayo yajja nabba butto ebidomola ebiwera. Olubereberye kitaawe yamulabulanga. Jamiru bwe balikwata tonjuliranga. Jamiru va ku bubbi. Lwe bamukwata nga bbe butto ne bamutwala ku poliisi n'akola statement. N'akubira kitaawe. Tate embeera efaananye nga bw'efaananye naye mu butuufu bulijjo byonna by'oŋŋamba mbitegedde. Wandinyambye. Nabwe nti bulijjo nagamba dda sijja kulinnyayo. Ensonga ezo zimalirize.
omuvubuka kyamukosa kitaawe okumuvaamu mukadde akasembayo ye yali amanyi kitaawe asaaga. bw'amala okukola statement ku poliisi nejja naye ku mpingo ku kyalo banoonye bulijjo abalage butto gwabba amudduza baani. yabasoosa waabo waka naga nti gwenguza butasookera ddala musajja mukulu ono kitaawe zeine bassa ku mpingo. eyenyumiriza mu baana Allah mwebaze, nkyala enyumiriza mu bbaawo Allah mwebaze, n'embeera zonna alina omulimu nga tumwebaze Allah tumwebaze nga tonnebaza kitonde kyonna webaze nga Allah. kino mmanyidde ddala bulungi nti nawe kiyinza okukunyiiza omusajja mpuliriza ng'enkya Eid n'ogenda mu katale n'ogula enkota z'amatooke 2 n'ogulirako enkoko na byonna binaakozesebwa enkya n'obiwa wa boda gwe n'olinnyo endala ey'ebintu ne bagoberera. bwe mutuuka wakaja ti ne yeebaza wa boda olwebaza nga gwe tannakunyega osanyuka. bw'otegendereza amaka gaffa agudde mu kifuba wa boda tweyanziza sebo tweyanzize guli wali oyimiridde afukamidde amubuuzizza nga tweyanziza bulijjo tuli bubi otuyambye ffe bulijjo wano yigi tulya binyeebwa obufumbo bufa. ekifaananyi kyekyo kyennyini omuntu yenna buli lwe yeebaza ebitonde nga tanneebaza Allah yembeera mwakutunuulira. biri ebitonde bye weebaza Allah yabitisse. jamiiru Allah yamutaddemu emigaso gwe gy'omwebaza nga weerabidde agimupakiddemu. bannanga Allah tumwebaze tabaraka wa taala. tulina ebirungi bingi tuganye bbiwa budde. ekisookera ddala bannanga obulamu tubulina bugula ssente mmeka ezaalema basse baana. obwavu butuluma alhamdulillah. nye teriyo ayina nnaku yenkana bali mu kabbuli naddala nga baafa si basiraamu. kabbuli n'ebbugumu lyayo n'enzikiza yaayo n'obwomu bwayo nnaku ki gy'oyinza ogigeraageranyako. gwe n'obulamu wasasudde mmeka ezaalemye abagenda okuziikwa leero. yadde obulamu bulimu ebitatambula bulungi kasita weebuli. ekyokubiri Allah mu byatukolera tuli mu bulamu butalinawo kuluma gw'omanyi omuwendo gw'abali mu malwaliro bangi wallahi ebiyunga ebibaluma gwe kikyo kiramu. balwadde ba mitima ogw'omulamu, balwadde ba kibumba ekikyo kiramu, balwadde ba nsiga ezizonnamu, balwadde ba kiwanga ekikyo kiramu, balwadde ba mugongo gw'omulamu. talina Allah ku mubiri wakwata wataluma nga Allah yatabangudde lubuto ne ku mulimu togenda. Siramu mukwano gwangu lwatabangukira ku raundi ya Afrikana nasooka ayimirire n'akuba saluti omulundi gumbe nabanga omusirikale kintu nakirwani bwe kyasirika n'ayimiriza boda nziruseeka wa Allah wakwata wataluma. eyali alumiddwa ku mutwe agati biveeko omutwe guluma. ow'erinyonyi ajjaga nti serugana musaaga erinyonyi lyali likulumyeko. tetulina watuluma. Allah tumwebaze tabaraka wa taala. ebiyungo byonna obirina gw'omanyi kyekitegeeza okubeera n'omukono gumu. nsaboddeyo eka weefaananyirizemu alina omukono gumu onaabe. sabbuuni mu kyangu akuutikamu wangi oyo bakola kya musajja tuba sabbuuni gwasooka wansi n'ayisa ku ngulu y'ekyangwe oba kyangwe kyateeka wansi n'akuutako sabbuuni. namulabako abakulundoza baali bano bennyini enajja nankumbi awo waliwo amaka we twali haji wawo ng'alina omukono ogwo haji ng'alina omukono gumu. natunira obulamu bwa haji nga simanyira bw'ayambala mpale kubanga zipo jjijja eno wansi eyambuke n'omukono gumu. epesa n'ekituli bikwatagane n'omukono gumu. akaseera ak'emmanju kakadomola asobola okugenda nako bw'amaliriza akwata akadomola n'afukumula wali afuna amuwerekerana. tulina ebyebbeeyi bingi
muntu yandiwangalidde mbulamu butalinamu kizibu kyonna olw'obungi bw'ebyo Allah byamukolera n'obunene bwabyo. Ffe tubita bya bulijjo omuntu okuba n'omwana. Nze nnyina abafumbo bemanyi nga guno omwaka batwala gwa 7 nga tebalina mwana yenna. Gwe tomanyi kye kitegeeza. Gwe wa fiizi zikaaba empola eryaziina nga gwatwala ku ssomero yataliiwo. Ani asinga ekizibu? Gwe manyi kye kitegeeza abantu okuyisaawo abaana baabwe nga babatwala ku ssomero nga goje. Bagandi mumusibuleko anko. Bagira bati. Ojira obutabaddamu. Allah twandimwebaza. Bwe tunaasiriikirira ko Allah byatukolera. Muntu talina nnaku yandimulumye mu nsi. Talina nnaku yandimulumye mu nsi. Tuli bafumba basinga obungi alhamdulillah. Tulina baganda baffe abaakava mu buwuulu. Obulamu obwo tusaba Allah tabuzzanga. Simanyi omwana wo kyabujjukira ositame okume sitoovu. Oyoze ebintu. Ndowooza bwe bali wanera nyina benda babaseka. Oyoze ebintu okone ku birumala nga amazzi temuli. Kanti nfudde ya Rabbi. Simanyi mu saidi eyo kikalubanga gagambula buliri obuyingiremu bw'omu. Obuliri obugagambula obuyingiremu bw'omu n'enkya ne luli. Abantu ne basula mu practicals. Gwe n'osula mu theory mwembi ne mukerera mu bbafu. Eyaloose n'ataloose. Gwe n'oloota buloosi banno bye baliko. Mundekete munjogeza baana bange. N'oloota buloosi n'ojonjobala n'onaabagaki masikini ng'oteeka okunaaba. Abanga Allah twandimwebaza. Boolaba ku ntimbe za TV omukyala ekituufu abaamubuze ng'akkiriza nti kati bwe kuba kuswala kankole ntya sina kyakkola. Najja tuga nti amannya Zakariya Nsubuga, myaka 37, nzaalwa Kyankwanzi. Ebigere bino noonya mukyala. Golooza abaatudde ku kizibu kiro mmeka ezo okukkiriza ensi yonna emanye kyatuddeko. Twandimwebaza okitiibwa Allah tabaraka wa taala bwe tuba bakusiriikirira kulowooza ku byatukolera. Nga nkubira mu budakiika obusembayo obusigaddeyo tetuyina ku duniya kya bbeeyi kyenkana busiraamu. Ampuliriza, zonna si ddiini ntuufu. Inna ddiina inda Allahi al-Islaamu. Eddiini entuufu mu maaso ga Allah busiraamu. Laba Allah bwabukuwa n'abumma chairman we C5. Laba Allah bwabukuwa n'abumma honorable. Laba Allah bwabukuwa n'abumma his excellency. Laba Allah bwabukuwa n'abumma babwe. Simanyi nabenu. Babwe si musiraamu. Era bw'okyogera bw'oti oba tomuvumye. Gwani omusiraamu ddala Allah ababbuga bakusinzira ku bugagga wandifunye? Busiraamu Allah ababbuga bakusinzira ku buyivu wandifunye? Ababbuga bakusinzira ku bumanyifu ani akumanyi? Kuba basinga tetusuka kitibwa kya taata ssula. Wesibye nnyo kuba omusiraamu. Kyanako kubanga obusiraamu tuzanyiddemu buzanyire. Omuntu ng'ali mu busiraamu nga tamunyi muwendo gwa kikyali. Kyova beswala basinga tusala muzimu. Musajja omukulu tasaala. Mukyala ategeera obulungi nga teyeebikkirira. Ddala ku Allah byakkolera akwegayire bwegayiriza okusala eswala 5. Manyine ddala bulungi nti abatasala weetuli. Nga gwe olunaku osala eswala yeegi oba 2. Nze subuhi yannema kale. Katusubire nti Allah ali kulemwa okujja mu duniya nga nnyoko bwe yamulemwa.
twandimwebaza Allah ku kigambo busiraamu. Eddiini entuufu mu maaso ga Allah busiraamu yokka. Kiriziganya nange teriyo poloti yonna erina byapa bisatu nga byonna bituufu. Poloti esobola okuba n'ebyapa 10 kubako ekituufu kitya. Ampuliriza bwe biba byapa omusiraamu gwe ine ekyapa oligino His Excellency alina kyakunnassa, Vice kyakunnassa, Katikkiro kyakunnassa, gwe ine oligino atategedde muwendo gwa kyapa kyalina. Eriyo piki yonna ng'erina kadi musanvu nga zonna ntuufu. Eriyo omwana alina bamaama bananga bonna bamuzaala. Tuganye okufumiitiriza abantu bali ku Yesu bawaana. Nawe bongo bano nti zonna ddiini bakuzaalawa. Zonna ddiini ne babaleeta ebyapa bisatu byonna tuga nti byonna byapa. Ate bayiza kigamba ekyo. Poloti emu ebyapa bina byonna era bituufu. Eri ayinza okyogera. Kati zonna ddiini obijjawa. Abantu bali ku Yesu bawaana. Eyaliko ekiseera nga ku nsi taliiwo. Ate ng'ensi weeri era nga n'abantu weebali. N'osoma ne bakutikkira obwalooya ng'okyazunga ne Yesu ye Katonda. Twandimwebaza Allah tabaraka wa taala kigambo busiraamu ampuliriza nga nkubira abasinga mu nsobi zaffe mu busiraamu tetwamanya muwendo gwabwo omuntu abitwala ye nga bwayagala. Abantu tutula mu darusu muno ng'omuntu tatwala nga buvunaanyizibwa kutegeera obusiraamu buno buyingirirwawa, era omuntu abuyingira lumu ne biggwa talina byayinza kukola bimujja mu busiraamu. Omuntu asobola okusiira ng'akyebala ng'omusiraamu ng'alina ebibbo by'abalongeeka. Ngentegerayo nga nti obusiraamu bwatusanga n'ebyaffe bano abaana balongo tulina okubaalula. Era obutafumitiza kibi nnyo bannange. Azadde abalongo ebbanga lye lyonna nga tannazaala abalongo babakabwa nango ne nazaalayo tebatuula wamu. Ku mukolo gw'okwalula abalongo ate buli muntu n'akunamira munne. Kwolwo tewaba buzibu. Baba tannabazaala nazaala watuula eri sebo mujebaleko. Ku mukolo gw'okwalula abalongo bakunamiragana. Oluvannyuma lw'okwalula abalongo ng'oteeka obuntuntu mu kibbo ng'otwala wansi wa kitanda be balongo. Kati bo bali abaana dole. Abalongo be bano mu kibbo bali abaana batambula ddole. Kati ng'otandika kuteekangamu ssente z'ofunye mpola mpola. Obwavu bwe bukuluma ng'ogenda weewolayo omala bannyonnyola munnaye mutuufu. Bwavu bunumyerumye mu nnyambe njaziza zaani. Era mwana wange bwe basoba bakwokya abalongo n'ekitaabu ani alina obusobozi obwokya munne. Bano omusiraamu taba na balongo. Omusiraamu abaana bonna basalira busalizi aqiiqa. Tetulinayo kwalula okwo kwa buwangwa. Buli mwana asalirwa. Tewali mukolo gwetongodde guli awo gwa bukwakkulizo kusala kulya. Ndeka nzireko kemabega. Banne yenna Allah gwe yali awadde zadde mukwebaza Allah omwana musalire aqiiqa. Bangi abaana baffe si basalira embuzi. Omwana asalirwa embuzi emu oba endiga emu. Omwana omulenzi embuzi 2 oba endiga mmeka 2. Ekyewunyisa ku Allah ekikolwa ky'okusala endiga oba embuzi okusala aqiiqa kikolwa kyakwebaza Allah. Ate bwe tuzisala ffe tubirya salolye ojja kuba Allah omaze okumwebaza. Gwe embuzi wakoma ddujji. Abasinga batannasalira baana baffe tetulina busobozi. Ekyewunyisa omwana gw'otalina busobozi bumusalira aqiiqa ali mu P7 ezo bakuwola mpole. Ezimuwerera bakuwola mpole. Kale kanzikize nti bazikuwola weewoleeyo n'ez'embuzi. Wali bayimaamu n'abawalimu ku aqiiqa tusaba Allah atusonyiwe. Mwalimu yali asalidde omwana wa Allah munywezi. Tunyikira zirya mu balala nga yoga nti bazimusonyiwa.
era ziringa dduwa zaffe ez'omu kisiibo ez'abafu. Omulimu ekyalo kyonna akimalako buli mulimu nnyumba n'edduwa yaayo ewe wafunikira tezibaddeeyo ye talina bafu. Mwalimu bw'oba wamba tetumanyiganye. Abafu ababo baddi. Saagala nnyo biyingirira ebyo, saagala biyingirira naye abaana bane tubasalire aqiiqa hagirundayo obubuzaawo ng'enniya kusalira abaana bo. Abamu tetumanyira bigendererwa munda birungi ki bye tuba tusiiriza mwana obutamusalira. Tubadde ku kirungi kya busiraamu katuddeyo. Bannange weesime nnyo okuba omusiraamu. Tegeera omuwendo gw'obusiraamu. Bingi bye twategeera omuwendo abantu babyekuuma butiribiri. Eyazzemu n'emitwalo ga 5 wano we tutudde atula yeekyusa emirundi bwanyigawo weezidi. Niwayita eddakiika 5 neyeekyusa n'anyiga weezidi. Niwayita endala 5 weezidi. Bw'omulemezaako amaaso akyusa ekifo abantu si bangu. Ayinza okuba nga yandabye. Bye twategeera omuwendo. Hafsa muwalawo n'afuluma n'akeetaano ng'akakutta ati agenda. Neiba yaleekana, mama Sula tata Jamiru kikino omwana ono. Kuba tukutte ekyebbeyi ye kyatamanyi agenda. Obusiraamu abasinga tetwategedde muwendo gwabwo. Y'ensonga lwaki omuntu abulwa obudde obutula wansi okusoma eddiini n'afuna obudde obugenda okunoonya eddagala erinaafuuyira ebirime nga darusu ddagala erifuuyira omutima gwe tayagala talina mu darusu mwe muli eddagala erifuuyira omutima gwo gwafa gwakongera gwakogga kati n'afuuyira ebijanjaalo n'afuuyira muwogo. Biseera bimpeddeko naye nkubira nkugamba nti lilislaami mudikhal, busiraamu bulinawo buyingirirwa si walala. Ekigambo la ilaha illallah muhammadun rasulullah gwe mulyango gumu oguyitwamu okuyingira mu busiraamu. Rukunun min arkani lislam, ekigambo ekyo mpagi mu mpagi z'obusiraamu. Ng'empagi ezisigadde bwe ziyina ebizituusisa n'ebizoonoona, nene empagi la ilaha illallah eyina ebigituusisa eyina ebigyonoona. Obusiraamu okusookera ddala si kwambala kanzu, si kirevu, si nkoofiira. Tulina gwe tuyiseko bwe tubadde tujja ng'empale zimuli waggulu nga nkendeeze bulungi. Salva Kiir akulembera Sudan n'ekirevu kisinga ekikyo wange. Sekabakari bwe tubadde tujja atube nti yasoma n'abaana abawerako nga be bajjooni nga bavubuka basiraamu ku Jamia Madina. Kati obusiraamu sirinnya, Joni asobola okuba omusiraamu ate nga Jamada si musiraamu. Ng'enjawulo eri ludda wa Joni kwetegereza ddiri weeyingirirwa n'amanya ebituusisa empagi eyo n'abyenywerezaako, n'amanya ebyonoona empagi eyo n'abyekuuma. Ffe aboolwaliro tukyabiibiita ebyobuwangwa olubiibiita lwe tutabiibiita ddiini. Muntu n'awangala nga talya ndiga, talya nseenene. Muntu n'awangala nga talya kkobe. Muntu n'awangala ye nga wammamba. Muntu n'awangala nga ye wankebuka. Ab'enkebuka bannumya omutwe. Kati mwe mwendira enkebuka ffe basigadde tugikolere ki? Wange bw'otuga nti nze neddira nkebuka, nze kati atajja eddira oba ogenda jimpa kya misana. Kyakubiri bane tufumiitirize ddayo wenna ayina bye weddira osooka onoonye ensonga lwaki temweddira. Ekika kyammwe ekyo kyatandikirawa? Ani yakitandika? Ojja kukyesanga ng'eyatandikawo ekika kyammwe ayina obuzibu oyafuna mu ekyo kye mweddira. Abamu ku benna akamanyako bakkobe. Eyatandika ekika kya kkobe yakyalambaale gye twabadde ku Sande ewedde, yali agenze kuwasa. Mu muti we baabatuuzanga abako, mukolo gw'okuwoowa gugenda mu maaso, kkobe lyalanda ne liyambuka waggulu ku muti ogwo ne liva ne limukuba mu mutwe ne limuyisa bubi. Bwe yaddayo kanaga nti abaana n'abazzukulu omuziro kiki? Abaana aboolwaliro abajeddira ffenna lyatukuba.
kimu ekyokubiri bwe tuba bakuba benkanya nze ku ndaba eyange ekkobe bwe linkuba ate ndire kabulesi ne sirirya ku kye linkoze wangi ku kye linkoze mba nyirabaga nti buli bwe muliraba mulirye beba olugave ndugwa yali agenze kutya abantu najja asanga olugave nga luwalampye ku muti waggulu nga luli ku ttabi ekkalu kati ngatunuuliranga ettabi eryo ng'alyegomba alitwalire mu nkuze yanonye kati ng'olugave luli bwe lulinyenyeyo ettabi eryo kati simanyi linangwira serukululengejja ffe ngeno tuyimba gwe waliyo gye yatyabira enkuuyi mu busiraamu tulina bye tweddira Allah yabirambika bulungi nnyo wenneebaliza ababukya teriyo bukya etema ndiga bonna basala mbuzi bukya zonna terigibaga nti eno ndiga ampuliriza bwe tuba bakuba basiraamu tulina kwetegereza ekigambo la ilaha illallah olwetegereza olunoonya amakulu gaakyo siganoonya gasigalaawo tuganoonye gabeere mu ntegeera yaffe gatule ku mitima gyaffe gabeere mu bulamu bwaffe tulina okukyetegereza olwetegereza olunoonya empagi zaakyo si kuzeetegereza zisigalaawo tuzeetegereza empagi ezo zibeere mu mitwe gyaffe zibeere mu mifuba byaffe empagi ezo zibeere mu bulamu bwaffe ekigambo ekyo tulina okukyetegereza olwetegereza olunoonya obukwakkulizo bwakyo 7-8 si kubwetegereza busigale mu bitabo tubwetegereza obukwakkulizo obwo al-ilmu kasookera ddala anaaba omusiraamu ng'alina conditions ezitusisa ekigambo ekyo ateekwa okuba ne ilmu ku kigambo ekyo nga buli ekikikwatako akimanyi kiba kiyitibwa al-ilmu al-munafi lil-jahli ateekwa okuba nga buli ekikwata ku kigambo ekyo akimanyi olumanyi olutalinayo kyatamanyi fabasinga ekigambo la ilaha illallah ma na'rif walau hurufaha walau nutqaha n'okukyatula kwennyini abasinga siramu muyasinkanako ne imamu omukusande ye yasooka mu masjidi imamu olwayingiramu nti musiraamu omwazinyi taliiwo inshallah yaziina musiraamu nagamba imamu nti ekituufu siina wuzu naye simanyi omwazinyi oba atambuza ki twalonda omwazinyi kwewonya bino kale nze siina na wuzu nadduka ebweru naye nga talina wuzu muzikiti yali anonyeemu naye gama emmanju w'oluggi imamu n'ayaziina musiraamu neyerabira nti okwazina bwe kuggwe baayo okukima esswala bwe yawulira okwazina kwedde n'ayingira nga kati nga bwemaze okufuna wuzu nga taliko yadde otuzzi kima esswala imamu nanga naye nammwe mutukalu obugize kati lwaki imamu mukwano gwange nga kyomusiraamu yakima esswala ebigabo byeyakozesa siina kye nali mpuliddeko abasinga ekigambo la ilaha illallah n'enjatula yennyini birala bwe gutuuka ku makulu gaakyo tetumanyi ffe tuli basiraamu ababuyitirawa bwe guba nga bulina owayingirirwa wamu gwe tokimanyi nti omusiraamu bw'asanga manueri namuga nti nsiraamu se ayina muleeta wa imaamu wangi manueri bwaga nti nsiraamu se omuleeta wani imaamu nganda fono yatwegaseeko muleese omutoze shahada imaamu mu bwenkanya ndooza bombi baba beetaaga kutuuza bw'oba wategeera obusiraamu bwe buyingirirwa lwese munnyonnyolawo kitegeeza nti naawe olina ekirwadde imaamu bombi batoozi nga nti kantandike naawe ddamu kati ofulikirengo nga ti omulala bwajjanga ebyo by'omwatuzanga omunnyonnyole ne binera byogenda okuwulira wallahi bwe tutegendereze tujja kusaala tujja kusiiba tujja kwebikkirira tujja kukola buli kimu tutuke mu maaso ga Allah nga tetwali basiraamu wujuhu yauma idhin khashia amilatun nasiba naye nga tasila naran hamiya lwaki byonna baabikola nga tebaali basiraamu fabasinga obusiraamu bwaffe kendeeza ngoye kirevu n'ebirala bamwegendereza nga maliza ebigambo byange kino kyensembyayo omusaaze bw'asanga imaamu bali ku maviivi ne baasaaza okubegattaka leeta takbira mmeka
tuka kulaini simba gama Allahu akbar takbira kye kigambo Allahu akbar okireeta omulundi ogusooka Allahu akbar emikono n'ogisaawa mu kifuba yadde bo bakutamye n'okireeta ogwokubiri Allahu akbar n'olyoka ogenda bwe bakola ki kino kyoleesa omulundi ogusoose kye kikuyingiza mu swala kino kyoleesa ogwokubiri kye kikutwala we bakola ki kekakutanda n'olulunkanira nnyo era akiri tekusuba gwe n'oleeta ekigambo kimu Allahu akbar n'okutama oba obuuse kiri ekikuyingiza mu swala n'oleeta ekikusanze eraaka ekituufu kiri nti eraaka yo gifuna naye ng'ogifunira bweru wa swala kuba wayingirirwa eswala wabuuseewo wangi kati ebisigadde oba tosalawo olwoba oyeyereza bakola ki kuba muswala tewayingidde nabwe gutya anajjumbira okusaala najjumbira okulekako ekirevu n'ebirala agenda kuyeyereza basiraamu naye nga si muki nga si musiraamu kibula wekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama emyaka gyali 13 nga tagajula ekigambo kimu la ilaha illa Allah nga kyaluwarabu naye muwarabu ne basomesa bawarabu kati gali wangu simanyi kye yali akutuma tubeere beegendereza twetegereze nnyo empagi eyesooka wallahi bw'anaba Allah agituwadde mu bwennyini bwayo Allah agenda kuyisizako n'obwangu ku mpagi ezisigadde فبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.